Leta nambe mwako meona mwanyumye mwaka guno N'abatwaba mifano gyaffe wano ku TikTok live bagitani Truth Media tuzze wano ewa muganda waffe Amini tugulawo omuzikiti olwaleero era omuzikiti guno yaguzimbye mu kitundu gyazaalwa. Amini kyalina naasinga abantu abalala bonna abagagga babeera eyo ne bakola ebintu ne bakola biki ne bayagala eyo ne badda eyo mu kuwoowa obuwooya abakazi naye Amini ekyo byakikoze bulungi nnyo. Abantu yabaleetedde omuzikiti wano ku kyalo era tugenda kubeerawo nga tugenda bulungi nga tutambula mpolampola. So kakati nze nga Mawa Haruna maze emyaka 40 Made maze emyaka 40 gasambala kanzu kati waliwo akulima begagala kubuuza wale musalamu ogambo lyasema kigenda gitya ekitundu okirabye otya oli wa wano otuuka butuusi ovudde wa budde Kampala naawe toli wapo badde manyi nti waliwo bw'okyogerako ki kino kyolaba wano olwaleero kiki kyoyinza okwogera ku bantu abagagga abafuna ssente naye ne batayamba bantu ba ku kitundu? Kyekino ekirungi balina okugyamu n'okukoppa biki abantu abalala balina okolera bannaabwe nga basinza Katonda. Kati gatulabe kanyaki salamu aleikum ogamba otya ssebo? Nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa. Ssebo gwe hajani Musa Biruma oli wa kitundu kuno oba naawe oze ku mukolo okugulawo omuzikiti? Oze ku mukolo. Kiki kyoyinza okwogerako eri abantu ku mukolo guno nga bw'okulaba? Bannaaye abantu ndina essanyu lya nsuso nnyo. Kino kituwa ekifaananyi omuntu bw'ofuna ssente okitogula Range Rover Sport zimba ennyumba ya Allah Katonda omwana yafunye eddaki ekifo mu jjana. Abantu babeera eyo ne bawoowa buwooyi ne bakola kwa kuwoowa buwooyi kifo ky'okuyamba ekitundu kyabwe. Omuteesemu ssente zandizimbye omuzikiti guno ate n'akulaga bayibaali ebitalina kye bikola ki tebigasa. Allah ono omwana yamuwadde ejjana. Tusaba naffe abazze ku mukolo atujjukire wali nga olayingira ejjana naffe tumugoberere. Kale toyanza wanyi naffe katweyongereyo mu maaso mpolampola. Sikulabe ku salaamu. Omukulu David Omu nze nkulina olwaleero. Ssebo nze nkulina olwaleero. Abayimba nnyimbe nze nkulina okunyinonyina naye sitegeera kuba enjala ennuma. Enjala ebyokulya byo weebiri. Ate tosobola kujja wano mbuko nnina nga nnyimiridde wano n'otabuuza pulezidenti n'osookera ku nzi. Pulezidenti Seguya ngenda mukwasa omusoye. Kakati ssebo oba yagala kwata muzeeyi Seguya naawe omusoye kubanga tukola gwe gumu nange kakubadde. Ssebo oba okusoya okuyita kwange musoye. Ono ye pulezidenti kwogera pulezidenti leero ffe tukulina tumulina kayefaagafaaka pulezidenti muguddeko kiifiifu ab'Emboozi mugati tukulina wano ku mukolo tukusinkanye tuzze ku mukolo tiimu ebulayo ani Sakoozi Nambeemu Muzeeyi Dasiwuli kakati mbuuzibwe biki nze ndi encyclopedia kakati Dasi kikyotukoze kino omusajja ng'otwadde mu kasinyo olya gyatandikidde n'ekigenda okukola kamuze mu ddiini yaffe gyetegeera oyagala kukola otya ekozugula omuzikiti mubuuze siniya ekimuleese pulezidenti osibye otya bulungi oli muteeyo tusanyusa okukulaba wano nange ensanyusa obalaba Emboozi mu kati tuzze kati ebyafaayo byako mukamanyi ate mubimanyi wammanda biri bitya temumanyi mu kati yako nyenjera enkyabaawo mu mwaka ga 2003
Kati mulukulu enda asatu kati machini. Atenze naliwo. Waliwo. Sali byali biti. Nenda yastabaga manga. Era kimukyamanya ate ye. Swati lizo gegenyako. Mumanyi biriwo byali mukati mulukulu enda kinana. Oba mukyenda. Mukyenda waliwo ki? Fatumanyi bya COVID kujja. Mayinja naye bagamba nga babeera mukati awo. Balutaya. Mayinja babeera okwo. Bamayinja bakati ako mujenkaaga. Nga bakolawo ki? Mayinja alina omulimu gwatakozemu. Mukabala muno. Ayibere mu mukolo. Empenja. Bakolawo ki? Nga bayimba nga balina kuyimba. Akati ako kakoze buli President ali mu kujonjera buli mwana. Akati kapuse basengale bakojja mukati ako. Wali owulidde kaage makindi. President ajongera mukola ki mukati? Mukati tutuula ne tuwayawayamu ne tuwa ku ndowooza. Kati nze badde mmanyi ebibeera mukati muwayawayamu. Bwega muba muwaya biki ebyo nga n'ebya mukati temubimanyi. Twogera ebibaddewo mu wiiki, amawulire agabaddewo mu wiiki awo. Kati ate ebyakati byoyo nga temubimanyi kati gatusalira ku muzikiti kuno. Ebyafaayo by'omuzikiti tetubimanyi ate. Kati bwe muladdayo mukati musooke manyi ebyafaayo byakati kati bijja bitya. Bitandika bitya bayita okayita mukati. Kati kati nze mbuuze ebyo byera. Nawulyako President wali osoma bavufaaza. Era ne bangoba nnyo. Kiki? Waine wali yagala nnyo kyekyagobye. Okimanyi naawe alika sabagoba mu bafaaza. Kiki? Kitegeeza obadde tobusobola buli sisita ng'olaba ng'omagamaga. Oyo akesiba emirundi Besigye yakesiba emirundi emeka. Dr. Kiza Besigye yakesiba emirundi emeka. Anti yesimawo mu 2 2 2 16 sije emirundi ena ngagwa n'oyo gye yakagwa. Yawula ono kati yaleta ebizibu bwa Kasadi kusaasira ku mbaga y'obufumbo bwawe yawuleta mu Bozilini. Ono yetika ekita kya Kasadi kusaasira nekitulika gofumita ekita newalabawo nga kitulika bomaleeta Bozilini. Omukolo ne gwonooneka. Talina mukolo kwabera ne gutambula. Mbaga yagaana. Kyekyakuba mbufaaza. Kyekyakuba mbufaaza. Ekyangobya mu seminariyo so mwana attunga nali obwafaaza ningiriza nali nakabusomera emyaka 7. Abusobezaamu. Naye ekyangobya kankyesigalize. Naawe okimanyi bulungi. Ekyo tekyetaagisa. Buli sisite yayitangawo. Buli sisite yayitangawo nga yeeyagala. So twakubategeeza. Assalamu alaikum. Tuli wano ku kyalo bakiyita Masaka yonna. Ekituufu kiri nti ndowooza omukulu Amini Seeka kyeba kiyita batya kino Kyasuma embozi nga temugiraba etuuka ekyasuma tuli Kyasuma. Omukulu Amini omwana azimbye omuzikiti n'azimba n'amaka ne batugambye wano bamuganzika neki wentidde ku Amini kiri kimu batugambye wano bamuganzika ogunalaga bijja yatugende tuzze mu mmere kati ate ak'okulya kagenda kufuutuka eno tuli mmere nenga Mungu singa n'abakkiriza n'amaliriza emirimu gye wano we tugenda okumuteeka emmere abantu bagenda kulya nga bwe baagala. Nambe muno yasaanise omumbogo. Tasobola. Nambe yasaanise emmere eno. Kusaanika. David Komu enjala emuluma yagusaamu mukono. Era tunonye awali kakati. Abajja Keko genda wali penze sina mutawana mbaya kusowani mama onkozo tia nambe muune eno
Tuliwa ne wamini. Why? Jana naduse kamera naye erere mukute. Kukaso. Rwanda. Twayaga budde. Bakuwa sigande nti taata we yakuwa toli mufumbo enamba y'essimu ogirina essimu ogirina essimu olimba banne olumu tubatusaagamu ngeri olumu tubatusaagamu mpolampola naye nga si bye tubatutegeeza tubatusaagamu mpolampola badde kubagana na biri bali kufumba wakoze wano kutokufumba taata wammwe olwakuno omukulu Amini omumanyi oyogera ku kintu oba nti azimbi omukiti ku kyalo sisobola sinze nafumbye naye omukka tweyongereyo mpola mpola bannange naye ng'ekyokusaba essimu tubadde lwali kyankoze temukitwala nnyo nti kikulu ekyokusaba essimu mbadde nsaagamu temukitwala abali eyo tudali ku malaalo atwala mmere musajja tutaze kufiirwa hello why naye esepiki nga nnyingi enerimu ki buli kika kya banti buli side ogira era tuliko gamba Kigunda wasa kingena live ya diaspora eno media namuno mulimu sopiki ya nyama gundi Kigunda wali awo jakulya wano wekiri Kigunda bakutuuka aliwo etasobola sembera ku mukolo gwaffe naye wano bwe twagala okulya mulya kizito mumpe mulawo gwa muceere mumpe maama ogamba otya eno sinkasi eno mba olina eryato olina eryato nenaba olinako dataawo entamu ebalaganawa
Aji Truth Media ku TikTok orakabigabe sibuli Amini Owaye nzancha nnyo ono ye mukulu yakuza Amini ngamba senda ulochali Sogoli nde tutuse ku muntu omutuufu alo ono ye mukulu yakuza Amini Amini era ye mutuufu okutunnyonnyola Amini ngamba senda ulochali mukambwe ngedda wanga zinali akazindalo awulira sound bwana ngamba Amini soka tumwagalanye mwagalanye byakoze Naweza kugoberera chairman wa organization committee naye Amini fewe yajje Kampala tumusanze bukulu naye episa gye yeeyisaamu era mu abaakula naye ndowooza ate mumumanyiko ekisingane kuffe kubanga boolaba wano basinga tuli mikwano gye naye empisa zaalina obuntu bulamu abantu abalina ebizibu abayamba okwagaliza Amini akulina naye baneeno bwe yali kati kankubuli okuva mu town okutuuka e Masaka tasobola kuyitawo mu Masaka batamulabye era bamulaba kiba bisatu zimira n'omwana omuto sigenda mutwala kwesimba wajja abakiikirire tabyagala naye balikuza agigobera eno zinalya sandika badi mukozi wa gavumenti ate kati wani wakani abeerawo ngena mukolera design ngenda muyamba okulaba muzikiri mukuvawo nga basalirawo leedi tugenda gikolera wano teramu tugenda gisaala tugenda kuteekawo sports gala bisobola okukuuma existence y'ekintu kyaffe ntegeeza Amini wani bamuzaalira ddala bakadde bali babe naye mwebale kuza baganda batatawe tatawe waliwo namijjajjawo azala taata naye mwebale kuza nze nakula ne taatawe era kyagamba nti abeera kiyama ensonga kati mu nsonga ezo tuniyavaako mwaka ki aje bwakati boyinza okugamba abantu ababeera eyo n'afuna ssente nadde Kampala n'awowa buwoowi n'atandika kuwoowa alina haja tenasamuto omuzi best abo bawabakati akoko kakama nti nobona olinnya ku ggulu ne bw'olivga erinnya olaba bw'olinnya n'ovuganya n'odda waggulu wali ejje kufunza otegedde ogwa ku ttaka otegedde ogwa ku ttaka ogenda waka bw'ojja waka odda mu nnyumba bodda mu nnyumba ogenda mu kisenge olina okubeerako ewaka ate bodda ewaka n'okola ebintu nga bino kasobola omukalo tunagenda okola essaawa 8 nga sina okutuuza bantu bati wano tubadde ne Haji ono bamu gwakuza Amini tujja batuwomagera maaso ndowooza okubabuulira katumalize okusaala okugambula bunaba kutandika muje kukyenda ali wakoze yali epikide naye awunzisa alemereddwa yali pikide wano waliwo ennyama Devi kwata bayike ennyama ono kyonna ekiriwo nga si kyenda ekyenda akikooye omukyala nasoboka onamufunye nga kirabo mayonga nyingi mweneggwawo Nice. Ono mujala bakubanga si mufumbo mbadde ngenda naye. Yagambye si mufumbo. Kali mufumbo da mukubya nigwa wa musajja. Teka aliwa. Ado musajja wazuno buba. Omusajja mugambe tumulabe ko. Wakati ngenda kujirya ate nero mukazi kyakoze. Bannange abantu bagenda fune ebizibu kukugulawo omuzikiti. Abantu bagenda fune ebizibu atira kuwana nene dda musajja mukulu njuliza kanjuliza okogera bya teka wano
twaleese bitano. That's kino n'ennyama. Njakusimba manu amagama nivudde mu kiyungu unaye ng'ekitugyemu Devi kaveemu. Devi kkiriza va mu kiyungu muno. Talina simu gw'olina simu. Kyakola ati nanti ngamba kyendawo ekifaananyi.